Kijja kitufunye olwaleero nti ba publishers ne ba VJ naffe abazikola ba producers tufunye enkolagana eyawamu tulabe firimu yaffe etuuke ku muntu asembayo wansi nga nange ngifunamu olwaleero tutuuse kyetusaba public bw'obanga ogenda okugula akafirimu kaffaako kakasa nti kuliko kye tuyita security device waliwo akantu akamasamasa akabeerako ku DVD okwo bwe kate kaliiko firimu eyo si ntuufu era yonna buli firimu ya Kinnayuganda yonna kebeere ya muzungu teri ku bantu akiteba ntuufu twagala buli firimu eri mu Uganda ngeri mateeka si nsonga yaffe ya wano oba y'abazungu erina okuba ng'erina akantu akitula security device. Lwaleero nga Trend Studios company yange egikwasizza Uganda Film Publishers Guild esobole okugituusa ku muntu asembayo mu Uganda kuga buli muntu yenna Munnayuganda abadde yeebuuza firimu za Mariam Dagire nga teziri ku katale nga tetuziraba nga tetuzifuna eno esaawa y'okuzifuna tugenda kuzibatuusaako nga tuyita mu Uganda Film Publishers Guild. Enteekateeka gye tutaddewo oba enkolagana gye twagala okuleeta nkakasa egenda kuba ejjawo embeera ebadde gy'ebeera mu mulimu gwaffe ey'okuba nga tulwanagana tusibangana tukubagana tukola ki ke kaseera tube nga tutula ku mmeeza y'emu tusobole okugyawo embeera era nga nkakasa mpola mpola Roma tebaagizimbira lunaku lumu mpola mpola tujja kuba kwe tukola ki bwe tutuuka era nga nkakasa kyonna kyonna ekibadde kitulemesa okutambula ekibadde kituleetera okubeera nga tufuuka abalabe kijja kuggwawo mu kaseera kano singa tuba tukwatidde wamu. Ne tulaba nga enkola eno tejja kukoma esaba tugala twegatte tulifuula eddoboozi eryaki eryawamu era mu mbeera eyo tubadde nga tukosebwa ng'abantu kinnoomu ajja n'atulaga nti amanyi nnyo omulimu gwaffe n'atulaga nti bwe tuyitira mu kkubo lino tugenda tutuuka ku buwanguzi bw'ensuula bwe tuliko essaawa zino kubanga mu kuva emabega tetubadde na mmeeza 3 ebadde egatta abaleeta emirimu ku katale naffe abasuubuzi n'abatebenkanya emirembe mu mulimu gwaffe.